amaka gatabuka. Munnange lumumba ndaba mawulire ku lutimbe lwa terefayine ezo zaffe ezo ku terefayine emu nga galaga omwami kati omugenzi yaliko namawulire eyagawummula nga n'abaana be batikkiddwa n'abandi bafumbiddwa bamuva Bulaaya abo abawala 3 ne mwannyinaabwe begatta ku nyaabwe n'abategeeza nga bwe yeetamwa kitaabwe ekyamuwaliriza n'okwawukana nti takyamulabaawo ng'enjogera eriwo kati bweri. Omugenzi embeera ng'emutabukidde yadduka mu maka ge mwe yaleka buli kimu n'agenda yeebudamya eyo mu Ssokolo w'ebyalo gye yakuba kafaamu k'ente bambi n'okwerimira ensuku mwe yafuna akasimbi akawera. Munnange omukazi n'abaana be bavuga emmotoka yogayoga mu Ssokolo omugenzi gye baamusanga nga alima. Munnange ataali mubi kyali badde okubaaniriza abaana baatemula kitaabwe ku biragiro bya nnyaabwe tebaakoma ku kyabutemu. Omulambo gwa kitaabwe baagupakira mu kakutiya ne bagumegguza mu mmotoka yaabwe ne bagivuga yogayoga kasiri baggo ng'omukunku ayita mu lusuku yogayoga mu makage gali ge yaddukamu. Munnange omulambo ne bagunyugunya eyo mu kabini okubuza obujulizi. Naye omuntu nga bw'atattika omusaayi gwe gwaluluma ensi yabategeera ne bakwatibwa ogw'obutemu. Bakkiriza nti be baatemula kitaabwe. Kooti ento yabaggalira mu kawome okutuusa lwe bali gasimbagana n'omulamuzi olw'okutta kitaabwe. Basalirwa emyaka 35 ng'entabwe eva ku nsimbi ennyingi bezitabudde abantu b'ennaku zino abaagala ebikolerere ku bwereere. Amaka gatabuse, maama w'abaana ne ba kitaabwe buli omu yeekengera munne anti ensimbi ye nnamutta w'abangi. Munnange nze nga mmaze okubyekkaanya ebyo kwe kufuna ekirowoozo kya maama w'abaana bange ono okumutandikirawo edduuka erirye bwoya aleme kufuna kirowoozo ng'ekyo waggulu oweewange abeeremu ne ku kasente akaka ak'ekikazi ekitaali kibi. Anti nange nali kamuwuube ng'engalabi y'ekyengera obutawummulako olw'obutavanga ku nnyonyi nga nze nsuubula emyenge. Kuba abakyala abamu si bangu bakyukanga ssaawa. Eyali mukwano gwange yatandika okukyuka n'afuna ebirowoozo ebirala ennyo bwe yatandika obutandabawo nga ssente zimusudde eddalu ezaatutuusa n'okutabulira ddala amaka gaffe. Nalaba biri bityo nga n'abaana baffe bakuze ng'ebyo mbimma amazzi abaana obutatulaba nga twerigana okujojoolikana ng'obwana bw'enjala. Najjukira olugendo lw'empiseemu mu bulamu bwange nga tebubadde bwangu ate laba Mukama bwe yansangula amaziga g'ebibonyoobonyo n'enfuna eyankwata ku mukono okufuuka omuntu eyeegombebwa. Abange laba kaakano sitaani bwawawagula essanyu ly'amaka gange nga ssente y'entabwe. Neefumiitirizanga gye mpise n'omukyala wange ono ge nasala gakwegulirayo mayiro y'ettaka mu Bulemeezi ku mutala katale kake ng'okyamidde mu kabuga k'omu Kikyusa mwe nagungumula amaka amalala agatunula ng'omuntu anti okwerinda si buti. Mu Kampala natuuka okuwunyamu obuwunyi olw'ensonga zange ez'obwebange anti bakalirugambo bwe bali emmindi empya ebigambo tebyalwa kuntuukako nga yali mukwano gwange ennyo ow'okulusegere ge waliise n'akalya ntya bwe yantuula mu kifuba natta ekyama n'oweewange w'essaali nga nsalise mu gyange. Omukazi okubimubuuza ng'abyegaana ssebo ng'omusajja ku dduuka ly'omukyala kumpi waasiibaawo ky'olimba obuko kyekibutta era ennaku z'omubbi baazigamba dda nti zibaana tezaalwa munnange ne zituuka. Anti nnyini omukyala yakomawo awaka nga yeemasaga ng'eggongole sibaakawero okunnimba era yanneekanga weekanzi nga ndabye nga nze muggulirawo geeti. Kazooba kata antomeze emmotoka gye yalimu ku olwo ndula Katonda w'ebutonda ye yamponya okufa yeekangabiriza okumusonyiwa nti emmotoka emulemeredde okusiba ebinyuzi byayo bwe byagiweddemu.
Neeyisaako nti ekyo kitono nnyo nembivaako anti baseka kungulu ng'ejjimbi ku mwoyo. Okuyingira mu nju yawunyamu mpunye n'annimba nga kufulu z'okudduuka kufulu we gaasaliddwa bukyali kisa kya Mukama obutabbamu kintu obutalinyagulula mbu kyekimuleese akawalabuka ako ateraddeyo alisulemu obutamubba. Omulimba agwanamukkiriza nange saali mubi nga mukkiriza anti eyayonoonye nga beerabidde nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Baali tebategedde nti nali mbagudde mu buufu bw'obwenzi bwabwe ne kyoloobi. Kyoloobi ye musiguze. Kati nali mmaze okutemezebwako bakigatto bange ng'ensolo bw'eri ku kizigo. Ssentebe w'ekyalo n'omukulu atwala poliisi y'omu kitundu nabawenyaako nga kibuyaga bwasudde. Era essaawa endagaanya awo mu nkoko embereberye twabaswama era poliisi egenda okubakonkona ku dduuka ng'ali mu kituli ye mubbi. Bagwawo ekigbo nga bandabyeko. Omusiguze yali ajoboja nnyini nga bwe ndi mukwano gwe mbu sitaani ye yamukema musonyiwe tali kiddamu simuswaza wa mukyala we wawaka yali amulimbye nga bwagenze mu kyalo. Poliisi yamusirisa mangu era n'emulagira okugamira. Bombi yabalagira okuzzaako engoye. Baali bukunya. Ekuzzaako engoye era ne basibwako empingu yogayoga ku kitebe kya poliisi. Akabanzi kanninnya ku mutwe n'embuuza nnyabo wange ono ndi mukazi wange gwe kiki kyakwendeguzisa ku mukwano gwange oli mutemu oyagala kundesa baana bange kiki ky'otofuna mukazi wange. Abenzi bakalu sebo oyo kyoloobi oyo gw'olaba yantabukira nga bwanvuma omusiguze mbu bwe siwera siri musajja empale nyambala za bwereere. Yanjuliza n'oluyimba lwa Lord Fred Sebato olwa Nnaamu ky'omukazi mayembe ga ggaali bw'ogata ng'oli agakwata. Yeewaga nga bwagenda okumuwasa nga nnamba 3 ye nga yeerabidde nti Sseggwanga gy'akoma okwereega n'okukaluba emiwula. Munne naguma bukana ng'aluma ebbwa ly'omumwa Kabugezi najja n'ensalirawo mu maaso ga chairman oyo yali awo n'amaaso ga poliisi nti twawukanye mu lwatu. Gye mwayawukanira gye mwagattirwa. Twawukanye mu lwatu omusiguze mukwasizza ng'ensi y'abantu b'oku kyalo eraba nkuwadde mukazi wange wuuyo muwase. Kata abatuuze nno babagajambula olw'obujoozi n'ejjoogo lyabwe. Abanga omukazi okukunobako n'atakulaalaasa. Kuba omukyala yanswaza mu nkuyanja y'abantu. Mukazi yanswaza. Yakkiriza nga bw'atalinzirira n'ennyumba y'endejje eneesiguza ekyapa kyawo yakisinga mu bawozi b'ensimbi okwegulira emmotoka eyo awo n'okutambuza ebigere ng'ente. Bwe gatyo munnanga amaka gange nengafuuwa mu ngalo ng'abika enkoko anti akasolo kagitutte nga sirina kyemmanyiiko. Omwana wange omuto yanoba naye era najjula nga ndaba amagezi n'amaanyi gange gonna gafa ttogge. Nentandika okwevuma okundabira omukazi omujoozi bw'atyo mu kifo ky'okunneebaza eddembe ly'okwekolera yeekulaakulanye n'ansasulamu kyakwenda oba abakazi baagala ki nembimma amazzi. Kati awo akayitawo ennaku nga 4 nga twawukanye n'omukyalo oyo nalabirawo ebbaluwa eva mu kkooti ng'endagira nga bwe nnina okumuliyira olw'amaanyi ge gonna n'ebiseera mbu bye twakolamu eby'obugagga era kkooti ng'endagira byonna bye nnina okubigabanira wakati naye nti nteekeddwa okumuliyira omudidi gw'ensimbi era n'abaana okugenda nabo ew'omusiguze. Bali bajoozi. Nakuba enkanda wansi nga bwe sijja kubikola oba kufa nfe. Munnange nga nkulabira ensi bw'eteriimu bwenkanya ensi y'Omukama eno.